Omuyimbi Eddie Kenzo tasaagira tazanyirwako Aswaziza Munamawulire Bishop Kibuuka Asindikiddwa Luzira so ng'ate omugagga Rasa emikolo gye gisembedde. NA News Spark channel, likinga, subscribinga ku YouTube channel yaffe era oleke obubaka bwawo mu comment section. Tutandise n'omuyimbi Eddie Kenzo nno si wa kusaagirako munnanga avuddeyo n'aswaza Munamawulire abadde amubuuza ebibuuzo ebitakwatagana ebibuuzo ebitali ku mulamwa. Ono nno amukubye omwenda katubere nga tubikuwa. Mama ama nalinya ku stage naye nga bamusaba Kenzo ne twebuuza already abantu bakimanye mukyala Sebunya si mukyala Kenzo. Nawe jobereyo abantu bakusaba Rema. Singana limodies. Bandu badomboze ekintu ekyo neka kizinyiza kudamu. Otubulire nti munaye nange jembera olusi bamunsaba olusi tebamunsaba teryamukusaba omwana omulabako kubanga twakoma okwogerako naawe nga waliwo kembiranye nga omwana tomulaba tusagala byogerako kiveeko tugenda kusigala kuba saagala nnyo okuddira nsonga za munda omwo ziteekanya ate kungulu soke tugezeko engeri tukwasaganya kinaalema munda obubiridde ebweru nefuzafa soke tugezeko kutambula empola. Bishop Kibuuka Asindikiddwa Luzira okutuusa ng'ennaku z'omwezi 3. Nsonga ki ezimutwazisizza Luzira? Nsonga z'akukuba omuvubuka n'amuleetako obuvune. Kigambibwa nti Bishop Kibuuka yakuba omuvubuka oyo gwe tuli mu kukulaga Bambi n'amuleetako obuvune ng'amulanga akuba mbu yali abbye emitwalo 4. Bwe bityo nno bwe biri katubere nga tukuwa ensonga zino zonna. NA News Spark channel, subscribinga ku YouTube channel eno. Kigambibwa nti Bishop ennaku z'omwezi 22 ogw'omulala 2022 ng'oli ku Macro Prayer Center esangibwa Ojjanja Namugongo Kirako Municipality Wakiso District watuusa ebisago ku Othieno Dennis Mukasa n'omuleetako obuvune ku mubiri olw'okuba yabbye ssente. Omwana omulabyeko ng'alemadde nnyo. Omwana waali wano tonnamulabako bw'aba teyalemadde yeefaaza yagoberedde Bayibuli. Kati omwana oli bino byanfuna omwana yeegase oba omwana munaku oba yajja kulomba wa faaza emmere baba nayo mu kigo naye then baba basobola okulabirira omwana n'abeerawo naye kati baguliridde babane balooya basobola okukola ki okusibisa faaza naye omuntu aliowa emyoyo abeera atya omubi. Awadza TikTok zitabudde Phoebe yavuddeyo n'agamba nti zabaddemu okubbira ng'abantu abalala bo basobola okulondebwa omulundi ogusukka mugumu wabula ate ye ng'abawagizi be tebasobola kuba nti nno bamulonda omulundi ogusukka mugumu. Webityo nebiri sayidi eyo naye waliyo abavuddeyo ne babeera nga bamwambalira katubeere nga tubakuwa. Imagine kati mubadde mutyaji bile bintu bibadde fair game nga depression we yaninsinze kapaluka mu nategede wala this was fair azima no matter when I know at least 1 vote over 3 but range ya manyu nga they are more banange kale naffe mutusaasira ababeera eno mu speculations oba mu kirasha oba ina compliance oba ina what a capacity wakakati okay on a serious note nze kambuuze nga fala wano buli omu alina omutwe gwe naye nze mbuuza aba okay bwe bakulonda ku bino ebya Mr. TikTok o Mr. WMBC24 byonna nga mubiyita whatever you call it ofunamu ki beside okulonda
Okay? Nina kala kinjagala obuuza. Buuza tuwulire. Era otula mu office ki? Office ye sangibwawa. Sangibwawa kwa tubadde twagala yitayo. Sebo Mr. TikTok. Sebo. Nyabo byomuko. Nedda tebanyalonda tubuuza bubuuza. Okay, for instance bakulonze gwe Mr. TikTok, gwe Madam TikTok, gwe influencer wa TikTok, buli position ennungi yonna ogina ku TikTok. Office ye eri watu yitireyokko abagala obuyambi tu ekibuuzo kyange ware yange nze gwe some of us tuli nnyo money minded mazima okegede gino emyaka gye tulimu sijja kwonoona budde mazima. I'm not trying to undermine. I'm not trying to insult. You're not trying to underestimate. This is not underestimating someone. Nti abazirimu oba basiru oba tebalina byakola. Some of them balina n'ebyokola n'otusinga. But nze mbuuza nfuniramu wa oba tufuniramu wa. Beside okungamba nti gundi yali dawadi simanya anchored simanya gwe ebyo ebigundi by'obompadde kino ekigundi kyompadde ekiriko TikTok. Duuka kiri enkitwalamu ne bampa akasente kange oba ne bampa butto ow'obwereere mazima bwe ngenda mu metro station nendagayo ekyo kigundi ekyo bantwalira bwereere. You see some of us I'm not saying you people you're excited but nze njagala nnyo wenfuniramu naye omukazi akubye emmeeza n'agamba tekisoboka kikafuwe kigwebula n'endowooza oba yafiiriddwa miliyoni 10 ogamba waliwo kagundi kalawensi katagenda funa kavudde mama fiyobe please inbox me na buli muntu yenna ali concerned ombuulire balina ssente ze bagabirako bwe wabanga waliwo ssente ze bagabirako bane we are going to work hard tugenda kukola kiro na misana so that naffe mutulonda but weibanga tewali kye mugabirako please temutulonda era nga tutalondeddwa. Mugagga Lwasa alabika tali esonyiwa bakyala paka bwaliva mu bulamu bw'ensi eno wetwogerera ng'ono ategeka mikolo era ng'emikolo gye ejjengedde wabula nga ne Angela naye atamuli bulungi balabiddwako mu kafo akamu nga beetutteko out wabula we yabuuziddwa ku by'emikolo yakakasizza nti emikolo kituufu gye giri era nga ne Angel agimanyiko. Enzi wabukomezza sinabukomya bw'oba bw'oyogerako abasajja abaliwo buto butufaanana naddala b'ennaku zino era mu gw'ekkumi ngenda kuwasa ina gye neetonda deneki kuba mbikola ngenderedde naye mwennyini agala kibagamba nti agala kufuna mujja mu gw'ekkumi enjo bagambe biwadde ngamba wali bweteta mutobadde mulabi mulungi bwe balekwekumira ku Newspark channel katukujjukiza okuba nti no subscribinga likinga video eno ate oleka obubaka bwawo mu comment section bala bulungi weraba ng'ovudde ku by'okuyimba. I have people abazaala because we mazadde. I have people who got married obufumbo n'abulaba mu kifaananyi ekirala n'agamba olaba n'omuyimbi asobola ovaayo n'afumbirwa naawe omwami w'ekitiibwa n'azaala oli n'agamba wange ate nze Slay Queen let me do it okitegeera because obufumbo bulungi besides anything obufumbo bulungi okitegeera. Mbadde saagala kuyingira nnyo nsonga z'abafumbo ensonga z'amaka ezo nagezaako nenkinoonyerezaako okulaba nga mbuuza what's really happening nengenda okulaba oli agamba kino n'oli nagamba kiri oli nateekayo ebifaananyi ate ngenda okulaba omukyala agambye nze tebalina kye bankoze you understand neŋŋamba omugezi bino abivaamu n'abyesonyiwa